Mikwano mu Yesu mbaagala nnyo nate era mbalamusa nnyo okuyita mu Yesu Kristo Omunazaalesi. Nkomyewo nate mu kuyigiriza kwaffe Omwoyo Omutukuvu y'ani, mulimu ki gw'akola mu ffe, tumwetaaga? Ekituufu kiri nti tumwetaaga. Twalaba mu kusomesa kwaffe kwe nali nammwe mu kwasooka nga tulaba nti Adamu ne Eva bwe bajeemera Katonda baaweebuuka era ekitiibwa ky'Omwoyo Omutukuvu ne kibavaako ne beezuula nti bali bwereere ne badduka mu maaso ga Katonda ne bataddeyo okusembera. Naye katulabe ly'eddoboozi lya Katonda lyasigala libayita, ekisa kya Katonda kyasigala kikyabalondoola, kubanga omwoyo guli gwe yateeka mu muntu yaguteekamu nga gwakuddeyo gye gwava, yaguteekamu nga tegulina kusigala. Jjukira nti omwoyo tegufa era ne Katonda abeerera emirembe gyonna. So olw'omwoyo guno gwali ogw'enjawulo gwe yateeka mu muntu yali alina okugulondoola. Kale bw'atyo wadde baagobebwa mu lusuku naye era ekisa kye kyasigala nabo. Y'ensonga lwaki mulaba nga yatutumira ne Yesu Kristo ajje eno ku nsi ayongere okutulaga amazima gatufuule baddembe, tweyongere okutegeera Katonda ono yatwagala, tweyongere okutegeera enteekateeka gye balina erifa abantu ey'obwakabaka obw'omu ggulu oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Era tulaba bulungi nga Yesu Kristo azze eno mu nsi akola emirimu gye nga bwe nzize mbasomesa mu kusomesa okw'enjawulo kwe muze mumpuliriza. Tulaba bw'aba amaliriza n'atwanjulira ate gwe tugenda okusigala naye, y'ono Omwoyo Omutukuvu gwe mbategeeza leero, omwoyo w'amazima. Bayibuli gweyogera ku mu Yokaana essuula 14 n'akanyaako 15. Bwe kati nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, omwoyo w'amazima. Ensi gweteyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Siribaleka bamulekwa, nkomawo gye muli. Yesu yeebazibwe. Mikwano, tulaba wano Yesu Kristo ng'ategeeza ensi nti ye agenda, ekiseera kye kituuse abantu okubanga tebakyamulaba, naye n'agamba sigenda kubaleka mwekka, nsindika ate omubeezi, Omwoyo Omutukuvu, omwoyo ow'enjawulo ku myoyo emirala, omwoyo w'amazima. Ye w'amazima, ye si nga myoyo gino emirala egiryolyooma emirimba. Nsindika omwoyo omulungi Omwoyo Omutukuvu ono Yesu yamwanjula n'atugamba nti ensi tegenda kumukkiriza kubanga talabika na maaso. Y'ensonga lwaki tegenda kumukkiriza era tejja kumumanya. Naye ndi wano kunnyonnyola olwaleero nti gw'olina omukisa bw'okkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo, ojja kuweebwa ku kirabo kino eky'Omwoyo Omutukuvu era abeere naawe obudde bwonna, akuteeketeeke olw'obulamu obutaggwaawo. Bayibuli egambye akanyiriri kano ake-17 nti omwoyo w'amazima ensi gweteyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, naye mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Ono Omwoyo Omutukuvu gwe mbannyonnyola si wakuvaawo kati, naye wakuba naffe okutuusa enkomerero y'ensi eno, wakubeera naawe okutuusa lw'oliva mu nsi n'akwanjulayo eri mu ggulu eri Mukama waffe Yesu. N'olwekyo Bayibuli egambye nti bw'oba ng'obadde tomutegeera, kye kiseera munange omutegeere, otegeere nti Omwoyo Omutukuvu gy'ali era yajja ku lulwo okuwonya, okuyamba, okutaasa okuva mu kufa ne mu kuzikirira kuno okwa Geyeena. Katulabe Yesu ayongera okutunnyonnyola ku Mwoyo Omutukuvu ono mu ssuula ye-16. Ssuula 16 akanyiriri ak'omusanvu agamba bw'ati
agamba nti naye nze mbagamba amazima kibasaanira mwenzi okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze olw'obutuukirivu kubanga ngenda eri kitange so nammwe temukyandaba nate olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Kamaafa Yesu yeebazibwe. Yesu atunnyonnyola emirimu gy'Omwoyo Omutukuvu gy'alina okukola mufe abaana b'abantu. Agamba nti ye bw'anajja omulimu ogusooka gwa kutulumiriza kibi tujjukire nti eriyo omusango nga tuvudde mu bulamu bw'ensi bw'ozuukira ng'omubiri gusigadde mu ttaka omwoyo gwo nga gweyongeddeyo mu ggulu eriyo okusalibwa emisango. Kati Omwoyo Omutukuvu ekimuleeta mu nsi kwe kutulumiriza ku kibi tusobole okwenenya tuwone geyeena tuwone okufa tuwone omusango guli. Munnange ekireeta Omwoyo Omutukuvu ono kwe kutugamba amazima tutegeera amazima bwe tugamanya ne tukola Katonda by'ayagala olwo tusikire obulamu obutaggwaawo. Bayibuli egamba akanyiriri kano ake12 kagamba nti nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabalungamyanga mu mazima gonna kubanga atayogerenga ku bubwe yekka naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga by'anaababuuliranga ebigenda okujja oyo anaangulumizanga nze kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Yesu yennyini nga yayogera. Yesu ffenna gwe twakkiriza okuba omulokozi waffe. Yesu ffenna gwe tuwulira nga boogerako mu makanisa. Yesu abasumba gwe babuulirako ye yatusuubiza n'agamba nti mbasindikira Omwoyo Omutukuvu ono ye bw'anajja anaabalungamyanga mu mazima go. Nekitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu ono alungamya mulungamya asobola okukulungamya n'akubuulira ekituufu nga munno bw'asobola nga bw'osobola okwebuuza ku munno n'akubuulira ne Omwoyo Omutukuvu bw'akola naye ate ye akubuulira mazima. Ye takulimba ng'abantu bwe basobola okulimba. Ye kyakugamba kyekyo oba okyagadde n'okyagala oba okigaanye n'okigaana naye ng'akubuulidde amazima. Kubanga Bayibuli egambye nti anaagulumizanga Yesu era anaatoolanga ku bibye n'abituleetera. Omwoyo Omutukuvu gwe mbagamba agulumiza Mukama waffe Yesu, ayogera ku Yesu, awa Yesu ekitiibwa kubanga ye yamutuma gye tuli, yamutuma mu kanisa ye okumaliriza emirimu Yesu gy'atamaliriza, okumaliriza emirimu gino Yesu gye yaleka mu kkubo Omwoyo Omutukuvu yagimaliriza kaakano era waali mu nsi nga akolera emirimu gye mu baana b'abantu. N'olwekyo mikwano gyange Omwoyo Omutukuvu tumwetaaga. Omwetaaga gwampuliriza gwali eyatanaba kulokoka mukkirize Yesu abeere omulokozi wo. Twate ebiragiro bitambuliremu ofune ku Mwoyo Omutukuvu ono. Mikwano Omwoyo Omutukuvu gwe mbagamba mwoyo mulungi, mwoyo omutuukirivu, mwoyo w'amazima, ayagala butukuvu. Bw'oba oyagala okumusisinkana kola obutuukirivu. Bw'oba oyagala abeere mukwano gwo kola Yesu by'ayagala. Bw'oba oyagala akwerage munange kola Yesu by'ayagala. Njagala Yesu abampeera omukisa n'ebigambo ebyo.